ku social media batandika kusaba abantu ssente. Because to my own look it seems she's a home wife. Lwaki mubeera musaba abantu ssente nga mukimanyi mwemalirira? Cephcoh aneno yadda aneno n'avumavuma biki engeri gy'ovuma abantu singa wali omanyi oyinamu tewandifunye right evuma abantu mukwano dani okujja aneno tusaba obuyambi era n'abazikuwa basiru ezo ziba Cephcoh bazikuwa tebaziwona omwana abaana. Okay, what he did was wrong. Naati ne full figure naye ani asinga full figure ovuma abantu. Ali amusinga ovuma abantu right naye yayagala amuyigirize Cephcoh ye muntu yali avuma buli kiramu. Ye nga tebamuyigiriza kubanga lyavumye. Full figure avuma bamuvumye. Full figure yali amuvumyeko. Mukwano. Full figure avuma bamuvumye whereby okuvuma Bobi Wine those are politics whatever okitegeera. Naye Cephcoh abuukira buli kiramu. Leero avumye oli, leero wuuyo avumye oli. Wano yavuma simanyanga mina the queen weebuuze yali amukoze ekyo. Yali amukoze ekyo. Wadde oba onoonya content iva ku baana b'abantu. Ate nze nabadde njagala ne Beiro bagikuume gwe kasajja gwe. Ebyo ebimu byakuddugalira omwo. Anti weefula nti ovuma. Ale sistango obusungu alina bungi. Nnyo bungi nnyo mukwano. She's so hungry, she's so bitter. Cephcoh amanyira atya abaana b'abantu. Yenna asobola okukataaginga akataaginge. Kanoonye kale. Muli awo mweteeka mu bufumbo. Gwe kajja oli awo oli mu bufumbo obeera olabanga emirimu gya buli alinnya agenda okola obwakadaama n'ekyo nakyo tukimanye okiwulira. Kati gwe Jowie kazaawo kali kwebuza magezi kalwanira omusajja kale n'omusajja bakagobye ku mulimu. Buze ku social media kutandika saba buyambi. Whereby nze Yvonne sikulinaako buzibu. Naye utula weebulirire va mu kwesiba ku basajja. Omusajja n'akuswaza omukazi tawooma. Musimanya wayiga eby'omu buliri. Ani go obuzo otyo omukazi mbu yayiga eby'omu buliri. Kyogamba wali omukwana. Nanayenze. Abantu abamu beebuza amagezi naye Cephcoh tula weebulirire ng'omuntu omukulu. Kyeyinza okugamba. Naye nga amamu asuze mutya. Keera kuyombala kantu katategeereka. Okitegeera azanyira baana b'abantu ku bwongo wajja ku social media naye nga muli otya. Yvonne bakakozesa kati olabe no video mboli wa mbuba kusanga mu bbala owulira wabula gwe sagala tena omanyire kyeneebuuza kiki bombi abeera nabo mu nnyumba nga patiyo n'obweggwanga afuna ey'oli. I don't understand kyeneebuuza oba buli omu agenda ewe n'akolere wamu agenda ewa naye nze mukwano morning light nze era byo mukwano njiramirema ebyo byamanyira obwana bw'abantu Cephcoh singa nze Jowie oba nze Yvonne kale tweteekera ne tukkuba gwe kasajja gwe nanze singa nali Yvonne nga for what she went through okitegeera the girl naye wuba atusofukamira kali ali nakakyaca kali kati nze sifukamira munja kukuba. Can you imagine? Still ne bakubira mwanene ba followers bo baga Cephcoh ofunira buyambi kwoyo omwana. Nekambuze mu basajja ofunira obuyambi kwoyo omwana. Ate mu abasajja TikTok bagala nnyo okumanyira. Ne Cephcoh yabadde ekikuyigiriza yiga tula webulirire ng'omuntu ate tekimala. Kambuze mbasajja Shekumalo ojja otamala kwetona nange nsaba Shekumalo akuzeeyo. Njagala akuzeeyo. Emmanuel, thanks for the like my dear. Shimba mwebuza amagezi mazima ddala omusajja kali awo kasooka ba mu ddagala lya busolo. Musimanya ddagala gajja money power. Olaba nakola nafuuka doctor. Olaba mukwano. Nafuuka doctor. Mu Dr. Cephcoh. Mu clinic kyo gye tutakulabangako nga oyagala okwetegatega clinic kyo gye tulabako. Good. Cephcoh yanzijjako waya sweetheart. Cephcoh umanyira bana b'abantu. Ku macha gano kundeetera yomba kiki abamanyiringa n'abantu either battle wives.
Okitegeera. Wabulako weebale nnyo bakazeeyo. Fahadi ndi ku side yo baby. Shekuuma lusinga kibadde ki? Akakantu nakazaayo ne kayiga kadde ketaga okusibamu ekinene nnyo emyaka egi. Olaba bamusiba busibyo ba weeks 2 yanaavaayo ng'alinga embwa etudde ebide. Nga konna kakoze kaweddemu oba okiwulira. Nga konna kakoze kaweddemu bannange. Nze era Cephcoh wawunya akaunti yange bagitutte naye njagala nkusese bule singa nsobola n'ofuna omuntu akutaaginga gwe mazibwe. Nenkulagako. Mbadde njagala omuntu akuntaagingira gwe. Do you think she can give you backfire? Nze ne wampa backfire wendi mukwano. Fire on fire. Fire on fire. Fire on fire tujja kweyo kyagwe kasajja gw'omanyiira. Kamanyiro kagenze wala kyenyinza okugana. Kasajja kakulu kwebuza amagezi kadda okuwana bw'abantu bonna oba n'ogwala busiru bonna buli awo butuuzizza Mukama. Oyo fala ye tetujja muvaako just amanye level ye. Ali kubwana bw'abantu obusaana okubeera mu masomero ali mu bumanyira abuzanyirako. Okitegeera. Wetumubeerako ennyo tumuwa vibe kale katugimuwe. Katugimuwe neera akomewo atuvume. Sisobola kwesonyiwa eno mbwa ya Cephcoh. What I wonder is those two girls, do they have a real parents? Abantu abazadde. Jejemiyayo bad black amaja ayogerako. Bonna bootwe they are still young. Lwaki mu interferinga mwezi ennyumba ezandibadde ez'abantu abakulu owulira. Cephcoh yaswaza wanene ako ka Yvonne. Mbu ayagala nnyo social media biki ayagala social media lwaki wamukwana. Tamanyi bya mu kisenge we yabayi lwaki wamwebakako. Waba yatagala yo yatugamba alya ku social media. Wabera olya ku social media mukwano. Osiba vuma abantu obukopi waba olya ku social media. Nonya content omulala va ku bantu. Miles, thanks for the live. Va ku bantu Cephcoh. Abasajja ku machagano. Hi Miles. Ku machagano eno nkero omuntu akere kuyomba like seriously nenga guys. Me nze kyenebuza kikino nakula bagamba omusajja bamukunda n'olubirizi. Why is it that these men of these days? Cephcoh ke black or brown obusungu ngabo. Tetumwawula actually. Simanyi. Obaya colors Billy, he's a chameleon. Cause he's brown ku face naye ni maja. Amanyi maja black. Nze nvuddeyo njogere ku gundi njogerera gawo child bannaye. Tumanyiddwa ekisusse. Tumanyiddwa. Cephcoh kabamira buli kimu kati recent yavuma bakadama. Kati bakadama bali bamukoze. Nate bakadama boyizo sanga bebamukuba mweza kuzaamu kyo. Okitegeera. Bakadama. Mu TikTokers gather kale gwe mazigwe come and gather here. Come and gather here. Ate singa gwe nsobola funa kuntagingira nojja kuno. Nojja kuno eno. Sabula. I swear. Mami sabula. Pinako. Baby, can sabule. Now you guys of TikTok. Abasajja mwa smart wire. Smart wire. Kyogele nti oli smart wire sweetheart. Give some people someone whose daughter. Okitegeera. Respect. Much to rush. If at all you don't want muwe kale ba playing ire mu ngeri eri endala naye n'omuteekane ku social media. Social media. Mufulango omusiru atate. Sikitegeera. Abanga naye manyi naffe abala tuli basiru. Omuntu akulaga waagwa neno sigala nga yoya. Oyo mola musiru. Cephcoh yakimulagira what first. Waliwo omuyimbi yayimba n'agamba I wish I can be a boy. Nange nzitamu awo ne ngamba I wish I can be a boy. I enjoy that live. Sajja bo bamanyiira.
Baffe bawakazi tulina buugi tosobola kuba na basajja babiri. Kamuga, thanks for joining. Kiba kiffe. For the men. You can do everything you feel like you want. I beg, leave this music, you play finish. Nainga mikwano, tap on your screens. Follow, like and comment. Follow, like and comment. Bane guys, the banta my account count you you can follow me Shanbe. Alas. Hello, gorgeous, nice vibes. Hey Binky, how are you dear? Nenga mwasiza mchala. 22. Thank you dear. Nenga mwasiza mchala sweetheart. Manyine leo nkelede mkuyomba nzete ziriko. Choka mlabo nayomba. Murad. Kolona alumo. Nenga naye msoke mungambe Uganda kiri nga ngeyo bane feno covid mungi. Batukwata batumalawo la corona. Soke mutugambe bane bamikwano. Abla gweneba ashakama tebe bani abo. TikTok ani amumanyi. Uganda yesterday. Omuli buchika. Simuli buchika baby just madde mugamba kamanye wagwa. Njagala just amanye wagwa mukwano. Kitegere bibyo manyira bana abantu era nze bane bamanyira. Obwo bwana singa kwaliko katokange. Omaze mbabudde my dream. Is to make money. Obwana obutobo obuyeko katono tono kitegera. Unknown, thanks for joining. Wasuzotya. Omunaku yali asuzeko bubi. Oba yali asuzeko bulungi. Omunaku takolanga kitaata. Mazima tasulangako bulungi. Naye kyemmanyi omunaku naye waliwo b'osinga mukwano waliyo sente beebonyabonya. N'ate waliwo abasula mu kasiisira. Bane kwekyo. Ani agambye ya tiles? Njirengera wa. Ani agambye ya tiles? Njiraba. Neka yakakali ku negative. Ayasiga. Namanjayo. Alifuna obusobozi obwesasuya naye waliwo munnaye anoonya. Sente waliyo sente nga bazirimu naye nga zibasuza bukiika nga yegomba gwe omwavu. Landlord ali wali ku mulyango yasuzzeewo nga alowooza muno nafulumye. Ayagala nkomere. Alifuna rotary ndobala. Naye mukwano. Wanje? Twasuze bulungi nkozi gwe. Just tusuza abamu emimwa gitusiiwa. Jatuli akawunga n'ebinyeebwa era bye tukeerako ng'abanaku. Gwe ng'oli bubi. Ate oli bubi mukwano. Mbadde mulowooza nsaaga. Mukale. Kawunga n'ebinyeebwa continue. Era singa mbadde musobola okunsindikira n'engula ebinyeebwa ebirala. Sirina buzibu namu. Tofuuka Cephcoh katandise okusabira obuyambi ku social media. Tofuuka Cephcoh. Wanje? Tofuuka Cephcoh katandise okusabira obuyambi ku social media. Emulaika mumanyiko katono. By the way, kansoke mumanyiko katono. You know Miss Lole. Awaki kitegeeza. Ani gwe tumanyi gwe oba se. Nze kennyini. Back to Serera. Sebo sula mu apartment. Ankaaga omwezi. Continue. Naati tutulinde. Emmere baakagindeetera hotel. Continue. Zisawa 10. Teri hotel eyina yaka. Tofuuka Cephcoh simanyanga hotel eyina yaka. Apartment si hotel. Apartment tofuuka Cephcoh. Yakashiftinga gundi gwa chumbu gwa gundi gwa Cephcoh yakashiftinga mu apartment sebo nyawo zina yaka kadimpa ako akawakanya abantu kugambi apartment zina yaka
Continue. Oba nafuka Cephcoh yakashiftinga mnyumba mbunze tosobola goba simanyanga customer abaze mu nyumba myaka 5 ngate wano recent yali Yvonne yali agamba yakayingira mu nyumba. Obusiro naawe. Yeah. Obusiro. Naye obera Nate gundi. Obuzibu si wa Cephcoh. Obuzibu wa mukazi we. Ani kubonna kuba ina simanyanga obuntu bwe bubiri obwo butategera buli awo. Obuzibu wa mukazi we. Ono bonna temuli mwategira. Wali kanakina ye Jowie yenna yakikina lalinga nge yatuuka empanama gyegula ebisatu. No, ogamba no wa magulu agaddyo. Nga Moses namwe. Agaddyo ge galiwa. Gakono gaddyo. Bona bulinga buli bwe buti. Kale. Bulinga eminyolo gye Iraq. Obagufana na butya. Bwadyo. Omutemu bulamba. Oyinza bali musanji wa Cephcoh nga tetumanyi gwe. Ale nga Cephcoh nange nadendi nerekerezaamu kati Ogala vota nti alina amagulu gaddyo. Zablade. Kati yaba. Wadde ndya mukene. Naye kyennyanja nkyawula ku mukene. Sikulimba. Ate n'agamba njagala tukole repair oyo owa notless. Can you imagine? Kituufu recent yavuma ne kaneno ke kanika Yvonne mbu omukazi omulungi tosobola beera ng'oddingana enviiri okiwulira oddingana enviiri gwe maze Cephcoh waneno Master Sebas your boyfriend abula gwe lina your boyfriend azze amana kusanga onyirira. I always work hard nkuleke ngo ogenda okunoba ng'onyirira. Kati oba yamusanga akyusa enviiri ayina mutekamu ez'embeera ezikyusa enviiri. Kyawulira kyayagala okitegeera. Kati osobola okunsanga nga nze ndi muntu njagala nnyo enviiri za kanasa tweyabali si gwe ozinsasulira okitegeera. Ndaba. Kikyobeera omumanyira. Eyange kasita ogiyigira nze ayina ozisasula. Era bw'otandika ozeesiba nkubuuza. Ani yazikusibye? Tonimba muno simanyi wazeesibye. Tonimba. Esente z'ekkameza nkulekera emitwalo 5 buli lunaku. Ongamba otya muno nasibyemu enviiri. Baba Nigeria baba Mukama yamanyi. This person where they talk to now. No Uganda. Look at him. Look at me. Let's see. Wait, come back. Naye nga just oyo that so-called Cephcoh alina osooka neetereza yenga y'omuntu just yawonye babbi akawunti yange naye nabadde njagala mukalakate nabadde njagala babbi akawunti yange naye naguddewo Shanbe. You can go and follow me by the way Shanbe 256. Ani yabbi akawunti yo? Bagijjako munaye ate kuneno tebakyavumirako. Tuvuma. No problem. Nja muvuma muvume. Wanderi Naku zino wakola appeal tebagikola tebagirigardinga nga serious appeal ya TikTok but obanga obasindikira email bakuwa reply eyo ekuleetera okubanga nadde bazzemu ne baku reportinga ku account yo tebagitwala account. Bagitwale njagulawo endala. Bagitwale gezaako okulompa bagizze. Mukazi we oliwa. Nagezezzaako. Which country are you? Ndi mu Abu Dhabi. Hey. Nange ndi UK. Ukraine. Yawa tata Mukamango oli UK kaviri kiriya kwegamba. Njagala nnyo ebintu ebyedda. Ebintu ebyedda kati nkuza kiviri kibenga
Ntekemu ne bell bottom. Mpulira taata mukama wange. Awo ndyoke nkusaleko. Neze. Nga mwabe mama Rasta tolaba Cephcoh bamukoza akaviiri kali kiriya. Nawe bamaze koze tebansala nviiri. Era nowe wanga akimanyi. No cutting me here. No cutting you here. Tebansala nviiri. Era woletere ekirowoozo wennobera. Mullo nzanoba. Mufo ky'omukazi ono bate gwonoba. Ate enviiri tezitwawula. Nkulekera amaka. Kati kumwenna okuze enviiri omukyala akuze enviiri. Kati kumwenna ani. Abedda be bazikuzanga. Baga muno bali tebategeera. Kyokka nga batekamu bell bottom ne banyuma. Ebyo njagala okuzza. Hey Enoka, how are you mkwano? Nenga mwasuze mukyala naye. Wasuze beta. Nkulaba gwe era toyinza kubanga tewasuze beta. Naye ku makyaga neeno ng'okedde oli wa security ekiki sikitegeera. Nkedde. Like wadde bandese. Demmere nga sina. Nagana kulyanga nabagambye bagindetere ku makya. Era gwe kale munnaye. Delivery lekutuukako mu bulungi. Ate nabagambye bandetere emmere ku makya nga sinagana kulya. Seka, dula. You do. Nigga, bana go follow me on my new account. Shanbe. Nange you go follow me my account. Follow me, you follow me, I follow back. Like, comment and my share. new account. Kati nza account empya gye nalese si following back. Nga lwaki to following back?